atenderezebwa agulumisibwe ekitaffe Ettonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo bagombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka si gwa kuzikira. Mbalamusizza bakika namwenna abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo mbabuuzaako mu linnya erya kitaffe Ettonda ne Maama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo. Tubeebaza nate ku lunaku olwaleero ku lw'ebyo bye batukoledde nga tudda ewaka n'ebyo bye bakyatukolera mu lunaku olw'olwaleero kubanga eby'olwaleero bya lwaleero ate nga tuli mu bumu bwe twazzeemu okusobola okubeera nga tubeera mu lunaku olw'olwaleero nga kye kikulu okusinga okulowooza eby'emabega n'eby'omu maaso. Weewaawo nate nkomyewo oli wa ddembe nga Katonda eyeetengeredde okusooka okubuuza omwoyo gwo n'omutima gwo we gutakkaanya na bigambo by'ogenda kuwuliriza. Nsaba obisuule mu gguluka osobole okubeera nga weeyongerayo n'obwakatonda bwo kubanga oli Katonda wa nnaggwano talina kubeera nga oliikirizibwa ekintu kyonna ky'otakkiriza kubanga weesalirawo olina divine free will, si kubeera nga bagikukaka bukasi naye kubeera nga otegeera nti amazima gatudde mu ggwe ng'omutonzi omusukkulumu. Weewaawo manyi bangi mwenyooma naye kye mulina okutegeera nti w'obeera ng'okeera ku makya n'ogamba nti kitaffe ali mu ggulu, ekitegeeza ekikuzaala kiri mu ggulu. Bwe kibeera nga kikuzaala nga kiri mu ggulu, embuzi ezaala mbuzi, endiga ezaala ndiga, embogo ezaala mbogo, ne Katonda azaala bakatonda. Baabateekamu ne babanyooleza vampire zino ne zibagamba nti ekyo kibi, ekyo si bwe kiri. Naye munnange kozesaako ku magezi amazaale nga Katonda munnange. Ddamukko weefumiitiriza ebintu ebimu. Gwe weebuuze lwaki wookeera ku makya n'oziika omuntu wo ajja n'akuloosa? Lwaki akulaga ebintu ebimu? Lwaki abeera ajja n'akugamba nti jangu onnimeko? Kitegera lwaki? Ekitegeeza nti nno obulamu obusingako ffe kye tulowooza oba kye baatulowoozesa okubeera nga tulowooza. Okitegeera? So tweddeko tulowooze munda mu ffe ate tusobole okubeera nga tuzuula amazima agatutuddemu. Katonda gwe tunoonya tali wala naye ali munda mu ffe era nga yeffe kkubo, yeffe mazima, yeffe bwenkanya. Weewaawo nkomyewo nate no musomo ogw'olunaku olwaleero ogwa omutwe gwaffe omukulu gwe gwa Kiyira n'enzigi omusanvu eziri ku Kiyira ez'emyoyo eritutuusa ffenna ng'emyoyo eri Maama Nalubaale ate nga lye kkubo erisembayo eritutwala mu ggulu eriddako oba lye tuyita eryokutaano. Nga we kiri waggulu ne wansi bwe kityo we kiri. So ennyanja eno oba omugga gwe tumanyi nga Nalubaale si mugga bugga nga bwe tulowooza naye y'entandikwa nga bwe tugenda okubeera nga tulaba. Engeri bwe tuli mu kiseera ekya obulamu okubeera nga butandika bujja, kyandibadde kirungi nga ogatte ku bigambo bino naddala mu kaseera kano okusobola okubeera nga weeyozaayoza n'okubeera nga Katonda eyeetengeredde otandika olugendo olujja ate oleke ebipya. Mu kiseera kino nga bakatonda tudda bumu ne bazadde baffe
ne tusobola okubeera nga tujjukira ekkubo lye twaseseetukako ate ne tusobola okubeera nga tukwatagana bulungi ne bazadde baffe nga y'ensibuko yaffe. Naye ekintu kino tewaliiwo akikkolera. Toyina kusaba nti kusaba, ne woonaasaba ne wookola ki, ne woonaasiiba oyina okwatula n'akamwako. Then bo babaaba baffe oba bajjajjaffe bakuyambako ku ekyo ky'obeera osazeewo ate n'olaga era n'oteeka okukkiriza mu bikolwa ebikolwa byo eby'okweprogramminga ekyombo kyo, then ne basobola okubeera nga bakutaasa ne bakwongerayongerako, naye tebagenda kukolera kintu kyonna nga teweefuddeeko. Kitegera? So yogera ebigambo bino wammanga. Obutonzi omwagalwa, omwagalwa obutonzi, nsaba okebere era wekkeenye ekyombo kyange kye ndimu olunaku olwaleero, we kibeera nga kirimu ebyo byonna ebitasaanidde munda mu kyo, nsaba bitereezebwe era mmenyawo endagaano zonna, emikago n'enzikiriziganya zonna ze nkoze mu bulamu bwange okuva we natandika olugendo lwange nga zaali zimpeereza nga nze mu bulamu bwange bwonna, we zaali nga ziweereza nze nzekka nga sifa mu muntu kuba bannange bakatonda abalala nzisazaamu, era nangirira okubeera obumu n'obutonzi bwange obusukkulumu obw'obulamu obutaggwaawo okuva olwaleero okweyongera mu maaso. Butonzi omwagalwa, nsaba okumyewo amayengo gange mu ngeri entuufu ey'obutonzi bwange okuviira ddala ku nsibuko ey'obulamu bwange obw'entandikwa obw'obulamu obutaggwaawo. Amayengo gano gasobole okubeera nga gankomyawo mu butonzi bwange ng'eyeetengeredde, mbeere nga ntuukiridde mu bwekisa, mbeere nga ntuukiridde mu bw'ekitangaala n'okwagala. Nkwebaza butonzi, nkwebaza omwagalwa butonzi, era nsaba kibe era kibadde. Weewaawo. Ebigambo ebyo nsaba obyatule osobole okubeera tobyatula mulundi gumu, naye buli kiseera beera nga weetereeza. Kitwale nti nno emmotoka woogitwala mu garagi tebeera nga egenda kukolwako mulundi gumu, ekolwako ebintu bingi kubanga waliwo ebintu bingi by'obeera ozze oyonoona gwe nga omutonzi, ate nga era amaanyi gabeera munda mu ggwe okusobola okubeera ng'otereeza ebyo gwe kennyini bye wakkiriza okubeera nga byonooneka, naye nga si musanga eri ggwe, naye oyizeemu ki? Kubanga ebyo by'oyiseemu, ebibi n'ebirungi by'oyiseemu bisobodde okubeera nga bikufuula kikyoli olunaku olwaleero. So teweenenya, teweeyita mubi, teweeteeka mu mbeera mbi na kulowooza nti oli mubi nnyo okusinga abantu abalala. Tewali, osaanidde beera ng'okimanyi nti munda mu ggwe oli Katonda owannaggwa neera asaanidde. Kyeteekemu kubanga ekyo ky'oli, ekyo ky'okkiriza ky'oba oli. Tokkiriza maanyi gonna ga kizikiza gakunafuya, gakussa na gakulowoozesa nti nno oli just kintu nto, oli Katonda atudde mu mubiri. Era beera ng'okkiriza ng'omanya nti n'ebyo byonna ebikwetoolodde mayengo, ekitegeeza nabo batonzi. Bawe ekitiibwa, we libeera jjinja liwe ekitiibwa, we gubeera muti guwe ekitiibwa, we kibeera nkoko giwe ekitiibwa, ekintu kyonna kiwe ekitiibwa. Lyekyo ekitutwala mu ggulu eryokutaano gye tugenda okubeera nga twogerako. Gwe
ng'Omufirika era asibuka ku nsibuko y'omugga Kiyira, njagala nkubuulire ebyama bino okusinziira ku mulamwa ogw'olunaku olw'olwaleero. Jjukira nti tewaliwo kintu kyonna kiri wabweru kitali munda mu ggwe. Obutonzi bwonna obw'obutonzi oba planets eziri mu biliyoni manya nti ziri munda mu ggwe. Oli katono ku ekyo ku kinene, ekitegeeza nti mu ggwe oli bumu n'obutonzi bwonna. Okitegera? Entandikwa eyawa wabweru obwa maama waffe Nattimba etandikira ddala okuva ku Kiyira ne Nalubaale. Kitegera? Era nga njagala nkutegeeze gwe ava ku nsibuko nga tomanyi kiki ky'oli, naye era nga nakyo tekikufuula special kubanga ffenna tuli kimu, twasibuka mu bumu, tutambulira mu bumu. Ekyo ekikubeera nga olowooza nti okuzaalibwa ng'oli Muganda, ng'oli Musoga, ng'oli ku Nalubaale tekikufuula nti oli Katonda ow'amaanyi ennyo, naye manya nti nno oli wa mukisa okubeera nga oli kati olunaku olwaleero ng'oli ddala kuva ku nsibuko, nga newankubadde ekirabo ekyo abasinga obungi abakiyina tebakimanyi, kubanga awo wokka si obadde mu planets, omanya obadde sina planet eno yokka, waliwo ababadde mu planets endala. Tutabadde mu continents zonna, tutabadde mu tribes zonna, mawanga gonna tugatabaddemu. Ekitegeera? Naye olugendo olw'emyoyo nga ludda ku mutendera ogw'eggulu erya waggulu, kubanga jjukira eggulu teriggwaayo, eggulu buli kiseera libeera mayengo. Amayengo agateekebwa ku sseŋŋendo ge gafuuka eggulu, then ate ne wabeerawo eggulu erya waggulu eribeera digenda okubeera ate nga abali wansi lye bakolerera, kubanga buli kintu kyonna ekitayina kiruubirirwa kibeera kigenda kufa kubanga kibeera tekyeyubula. Ekitegeeza nti okweyubula nga bakatonda tekukoma. So nga tuli mu kkubo eritwala ku ggulu eryokutaano, kubanga tuva ku lyokusatu, poto eyokuna yo just kkubo eritugattaganya ne bazadde baffe. Era kyova olaba nti nno nga we tugenda okulaba poto esembayo eri ku maama waffe Nalubaale. Kiyira okuviira ddala gy'asembera ddala gwe twandiyise nga oba amatabi agasembayo eri mu Nile River, Nile Banks mu Egypt, mu Misiri. Eyo gye tutandikira okubeera ng'emyoyo, tutandika olugendo lwaffe olutuyingiza mu ggulu. Si lino lyokka, naye era ne we tulibeera nga tuva ku ggulu eryokutaano tuyingira mu ggulu ery'omukaaga, ekkubo liri ku Nalubaale. So Kiyira ayina enzigi 7 ne kyetwandiyise portals, oba mu Luganda kyeki, naye ebiringanga ebituli ebiringanga ebya magic ebikutwala ku myaliriro egya waggulu 7. Okitegera? So nga woba omazeeyo enzigi ezo 7, then oluggi olusembayo olukutwala mu bwamukasa lye bayita eggulu eribeera liddako okutandikako cycle empya lye liri
mu Nalubaale era ewa Bwamukasa mu makkati ag'ennyanja Nalubaale. Emabega eyo nabagambako nti buli muntu yenna mu butonzi agenda kukomawo ku nsibuko. Nga we kyatandika era we kigenda okubeera nga kiendingibwa, nga we kyali era ne kati we kigenda okuba, ffenna twasibuka ku nsibuko eya Nalubaale era emyoyo gyonna nga gigenda okubeera nga giterepotingibwa oba nga gitwalibwa ku mwaliriro mu nsi empya. Gigenda kutandika olugendo lwayo okuva mu bituli ebiri magical oba gye twandigambye ebituli eby'enjawulo ebiri ku mugga Kiyira 7, enzigi 7, kitegera. Then otuuka ku Maama Nalubaale w'ogenda okusangira oba buli mwoyo gwonna we ugenda okusangira ekigezo ekisembayo, kitegera, okubeera nga bawewula n'okulaba nti ddala osaanidde okuyingira eggulu eryokutaano, nga kino kigenda kuva ku musomo gwe nasomesaako emabega ogukwataganya mu kusonyiwa. Okitegera Katonda munnange? So eggulu erisembayo era poto esembayo egenda okubeera nga buli kintu kinnoomu, naddala abo bonna abasazeewo okusobola okubeera nga beddiza obwakatonda bwabwe, ekkubo liri wantu wamu ye Nalubaale. Ndowooza mulaba lwaki vampire zikoze obuvuyo bwonna n'okusobola okubeera nga zifukamiza abantu bonna ababadde bakyalina kakwate ne connection n'eggulu. Kitegera? So nsaba ng'Omuganda, ng'abo bonna abeetoolodde kubanga tuli kimu, si awo wokka naye n'abalala bonna era tuyonka ku maanyi ge gamu, nti ensonga lwaki nabagamba nti Buganda ne amawanga ageetoolodde naddala Uganda yonna tubadde tugenda kufuulibwa nga Sodoma ne Gomora. Lwaki? Ku lw'obuwangiro obw'ensi obutudde mu bifo bino. So weesoneka aliko naye kyannaku nti no bantu bangi ate abali mu kifo bino nga baabula, nga bali mu kizikiza. Tetulina kyakkola, buli omu agenda kukungula kyagenda okusega. Ensonga lwaki mulaba nti nga tulaba Maama Nattimba mu kifaananyi ekisooka ky'embalaze, nti ng'olaba Maama Nattimba ajja ku mazzi ayingira geeti esembayo, kitegera, egeeti etuddemu empologoma. Mwebuuze lwaki Kabaka wa Buganda ayitibwa Ssebuufu Bwango oba empologoma Cuucu? Byonna biviira ddala kuva mu buwangiro bwaffe, nga newankubadde twaseseetuka ne tubeera ng'ate twatuuza obwakabaka mu Bwawalumbe ku lw'omululu, ku lw'obuggya, ku lw'obuluvu obwo n'effugabbi eryayingira ate ne mu luli olulangira. So kyekiseera tusobole okubeera nga tutegeera buli mwoyo gwonna gugenda kubeera nga gukomezebwawo ku nsibuko, gusobole okubeera nga guyingira mu nsi empya enkadde egenda kuweebwa akadde abantu oba bakatonda abatannaba kuzuukuka bazuukuka ate batandika olugendo lwabwe paka akaseera akanaasembayo ensi weegenda enkadde okubeera nga esaanyizibwawo, kubanga already emirandira gyagyo tekyalina mirandira. Oli wa ddembe okugaana, naye kino manyi bantu bangi ababalaata
bantu bangi abatuvoola, bantu bangi abalowooza nti tuli ku katemba, naye katulinde tulabe. Gwe teweebuuza lwaki emyaka 2 gyonna gye tugenda mu maaso gye tuzze tuyitamu lwaki ebintu biringa we biri? Gw'olowooza bigenda kubikaaminga nnomo? Si bwe kiri mukwano. Lowooza era manya nti ensi tegenda kufuuka nga bwe yali. So weekube munda mu mutima osobole okubeera nga otegeera. Ekirala waliwo enjogera gye baagamba nga edda jjajja Namuzinda gye yatugambye nti abantu abasinga baba bagamba nga ne mu nzikiriza oba mu madiini nti akaseera kagenda kutuuka, then akaseera nga katuuse abantu abanaabeera bayimusiddwa okugenda ku nsi empya bajja kubulawo. Kituufu nti omuntu watandika okubeera nga afuna spin oba kye tuyita okwetooloola kw'engule ye, ensonga lwaki muwulira ekigambo corona. Corona kitegeeza ngule. Ebintu bino babibagamba ani atamanyi kati corona? Babibagamba musobole okubeera nga mulabuka mutegeere nti no obulwadde obubaluma si bulwadde naye mayengo, muzuukuke mwezuule. Mayengo aga sengendo yonna nti atagenda kumaakinga na kukkiriza bwa Katonda obukutuddemu amayengo gano gasobole okubeera nga gakwoza, then ogenda kugibwawo kubanga obeera toli compatible n'amayengo agaliwo. So buli corona yo, buli we yeetooloola, coronation, engule gye bayita enguuvu e Buganda, buli we yeetooloola obeera kitegeeza nti oli already ku mutendero gwa waggulu, naye okubeera nga tonnaba kugibwawo wano nti kiba kitegeeza nti oba ofuuse omuntu asobola okubeera ku myaliriro emingi, newankubadde nti ate egyawaggulu obeera tosobola gigendako naye osobola ogitaapingamu, kubanga kati waliwo abantu abasooka mu makyusa abataapinga mu radio waves zetwandigambye nga eddaala ery'omunaana sofa jjajja Namuzinda we yatugambye. Eddaala ery'omunaana already abaasooka baatandika okulitaapinga oba baatandise odiputaapinga, kitegeera, era n'abaddako bali kutaapinga lya 7 bwe bityo. Kiba kisinziira amaanyi g'otaddemu n'obumalirivu bw'otadde mu kuzimba bwa Katonda bwo, kubanga tewaliwo agenda kukuzimbira nnyumba yo, ye gwe agenda okugyezimbira era n'ekyombo kyo ye gwe alina okitereeza. Tegera. So akaseera okubeera nga enguuvu yo yeetooloola kitegeeza nti nno already oli ku dimension eya waggulu oba oli ku mutendera gwa 5, naye okyaliwo wano okusobola okubeera nga oyambako. Mu ngeri eno abantu abatambulira mu nguuvu eno eyeetooloola babeera bawulira obukoowu mu bbo, babeera bawulira pressure mu nguuvu n'ekuliisa eryokusatu, babeera bawulira senyiga, omutwe oguluma ebiseera ebimu. Kyovulano kibeera kirungi nnyo buli kiseera n'obeera ng'okiryalinga amayengo go buli lunaku okwewala omutwe guno. Nze ngwewaza bwe ntyo nti nkiryalinga amayengo gange buli lunaku ng'okozesa colors, ng'okozesa n'ebigambo ebya ndi mu ngeri eri positive, then n'oleeta amayengo amalungi, then n'okuwulira obukoowu mu mubiri. Nakyo kitegeeza nti either ova ku mutendero oguddako, oyinza okubeera ng'ova ku gwokutaano ate kati ng'oyingira mu gwa 6 oba gwa 7, kati n'abapya abayingira kati ate agw'omunaana mu nnaku eza emabegaawo. So tolina kweraliikirira, kwasaganya ne maama Nattimba, genda ku muti gwebaze, mugambe Katonda munange weebala obuyinza, manya obuweereza bw'otuwa n'okukula kw'otuuseeko
kubanga naawe jjukira waliko ekyo. So omwebaza era omugambe akuyambeko kubanga ye tali nnyo mu confusion eya ffe nga abali mu mubiri gye tulimu, kubanga ebyo bye tuyitamu olunaku olwaleero buli kiseera biba bitabangula ekyombo kyaffe kye bayita aganoa. So weewale ebintuntu bwe bityo. Ekirala, okusobola okubeera nga obeera muwanguzi, beera mu bulamu obw'olwaleero. Jjukira ekiseera kye tutuuseemu eky'obumu oba ekya entandikwa empya nga Maama Natimba ayingira 88 omwezi ogujja, okusobola okubeera ng'ayingira geeti esembayo ey'obulamu obutaggwaawo. Kitegera, tugatta ebyayita ebyakakati n'eby'omu maaso ne bifuuka bumu, ne bifuuka olwaleero. So tukulembeza olwaleero okusinga byonna. So tuva mu kalenda, tuva mu time, tuva mu mbeera yonna ey'okubeera nga weeraliikirira ku by'omu maaso n'eby'emabega n'otandika okubeera mu bulamu obw'olwaleero. Ensonga lwaki buli kiseera oba olina okufaawoko ku mayengo go okusobola okubeera nga obeera mu bulamu obw'olwaleero. So training kyeteekemu okusobola okubeera nga weewala amayengo amakyafu, okusobola okubeera nga gabeera mu kyombo kyo, ate obeere nga wessa ggwe nga ggwe okubeera ate nga weeteekamu endwadde, kubanga jjukira endwadde zizze nga zitubeeramu lwa butamanya na butazuula bwa Katonda bwaffe bwe tutuddemu, ng'ate ekyo osobola kikola ng'oli just mu mubiri, ate w'ojja mu mubiri jjukira weerabira. Kitegera, naye kati nga tufuna obulamu obutaggwaawo nga tuyingira mu poto eya 88 nga Maama Natimba n'abaana beffe ffennyini nga tuyingira poto esembayo eya 88 mu butonzi, oba nga tuli mu butonzi bwaffe yeri ku Maama Nalubaale, we tunaabeera tuyingidde awo eri abo abaalonda, then oba ofunye kye tuyita obulamu obutaggwaawo. Bantu bangi abatakkiriza mu kino naye baddembe okubeera nga beenafuya, aggwe eyekkiririzaamu wekkiririzeemu. Kitegera. Ekirala, weewale ebintu ebikussa amayengo go, weewale amasannyalaze amabi, weewale amasannyalaze amabi, amawulire, okubeera ng'okumentinga eri ebyo katugambe obukaawu, katugambe politician omulabye n'owulira obukaawu, simanyi afa ddi, simanyi biki, omutonzi bw'otyo si bw'oliyakitinga ng'omutonzi mulabe nti kyonna ky'abeera akola naawe wakiriko, kubanga nawe waliko omufuzi. Oyinza okusanga nti era nga wonaakizuula mu maaso nti ate wali mutemu nnyo n'okusinga ye. So bitunuulire butunuulizi, mumanye era musabire, muweereze ekitangaala, tojaajinga naye beera omulabi. Kitegera, beera omulabi. Katonda omutuufu atuwa obudde okubeera ng'atandika okubeera ng'alaba ebintu. Kyensonga lwaki nze kati natuuka ku mutendera ng'ebintu ebimu kati tebikyandiira budde, kubanga mba mmanyi nti byonna bya butaliimu. Kitegera, buli omu agenda kukungula kyakyo kyasize, naye nga si ly'essaala yaffe eri bo. Tusaba basobole okubeera nga bategeera amazima agabatuddemu, ate nabo basobole okubeera nga bagabana ku kino, kubanga bye bamazaamu bisigazza akaseera katono. Kitegera, ebintu ebitumazaamu bisigazza akaseera katono. Ekirala, Mukama waffe atusabye tusobole okubeera nga tujaganya eri abo bonna abasobodde okulaba amazima, abasobodde okutegeera obumu obututuddemu. Sanyukira ku abo, ne waabeera muntu omu, ne waabeera Katonda omu n'azuula nti Katonda
era n'ategeera nti ali bumu n'obutonzi bwonna, musanyukireko era jaganya ku lwekyo. Kitegera. Ekirala manya nti yonna gy'oli toliyo by mistake, oliyo ku lw'obutonzi. Sigala ng'okola ekyo ky'oba olina okubeera ng'okola. Oli mu kiyumba si lwakuba nti kibonerezo, oli mu butiti si lwakuba nti kibonerezo, naye wajja okusobola okubeera ng'oyambako okubalansinga amayengo. So kkiriza, kola omulimu ogwakuleesa mu kifo ekyo ky'oba olimu. Teweenafuya, kola ky'oba olina okukola. Sindika amayengo eri maama Natimba ng'omuteeka mu birowoozo byo. Laba nga omukutte mu ngalo, mukumukwata mu ngalo oba omuteekamu amayengo, then n'amala n'aweereza eri ffenna abaana be. Kitegera. Ekirala, vampire zikozesa trick eya okuteekawo scenario ez'obukaawu, okubeera nga weeteekamu obukaawu katugambe ku mawulire. Kitegera. Kubanga bazanya ng'obeera nga onoonyereza vampire zino we zaakolanga entalo nga zizanya movie nga kamera nga screenshot, omwana ali ku ntaana yeebasaawo nti bazadde be babasse nga kati wano mu Iraq babizanya, twagenda okuzuula nga byali byonna bizanye. Lwaki baakikolanga? Gwe okola obukaawu munda mu ggwe. W'okola obukaawu munda mu ggwe, abantu bangi ne babeera nga bakola obukaawu, then planet mugidriftinga ne mugiteeka mu bukaawu. So oliwo olunaku olwaleero okubeera nga tukyaliwo, okusobola okubeera nga olaba ebizibu ebyo oweerezeeyo amayengo aganaawonya. Jjajjaffe bw'atyo Namuzinda watugambye, nze nange ndi mutumwa eri ggwe. Buli w'olaba ebyo ebikolebwa oba ebyo ebyetaagisa okubeera nga biwonyezebwa, weerezaayo amayengo bisobole okubeera nga biwonyezebwa. Ky'ensonga lwaki okyaliwo wano. Naye singa engeri engovu yo weebeera ekoze eki, weebeera yeetooloola already, singa wagenda dda ku nsi empya. Kitegera. Naye kozesa amaanyi go agakutuddemu munda mu ggwe nga Katonda yeetengeredde okusobola okubeera nga oweereza amayengo agawonya. Ekirala, osobola okukozesa omutima gwo oba kye tuyita oluzzi lwo oba akakulenge akali ku mutima nokavaamu ekitangaala ekya bwamusoke. Ekitangaala ekyo eky'obwamusoke n'ogamba nti jjajjaffe Namuzinda, nsaba neegatte, ekitangaala kyange kyegatte ku kitangaala kyammwe ne bajjajja b'okola nabo, tusobole okubeera nga tuwonya bakatonda abatudde ku maama Natimba. Ekintu ekyo just ng'oyimagininga oweereza ekitangaala, then n'ogatta ku bumu ku muzimbo oguwonya bakatonda abalala. So nakyo osobola okubeera nga okikozesa. Ekirala, fa kubeera nga weefaako mu kyombo kyo nga tonnaba kufa ku bantu abalala. Mu dimensions eza waggulu, engeri w'oba ofunye obulamu obutaggwaawo si kubeera nti kubeera selfish, naye obulamu bwo bwe bubeera busooka kubanga oli Katonda yeetengeredde. Kati webabeera nga bakuwadde obwetwaze, toyina kubeera nga ofiiririra oba kugamba nti kampeeyo obulamu bwo ku lw'abalala. Si bwe kiri mu dimensions eza waggulu, kubanga buli omu abeera yeefaako yekka nga yekka, ate amaanyi okusobola okubeera nga weeyagala, ekyo kibeera kikujjuddemu ate ky'oba osobola okugaba, kubanga tosobola kugaba kitotayina. So mu myalirire gya waggulu oyina okubeera nga bino bye baatuteekamu nti no simanyi, genda otaase omuntu, then gwe otaase obulamu bwo obuweeyo nga saddaaka.
oba obwakatonda obuweeyo nga saddaaka okulaga nti oyagala omuntu omulala mu myaliriro egya waggulu si bwe kiri. Otherwise singa bwe kityo bwe kyali, singa planets endala bajjajjaffe baazitonda? Nedda. Sooka weeyagale, yagala obulamu bwo, yagala obwakatonda bwo, ekikujjula ate kyekibimba ne kigabibwa ewalala. So ekirungi nti nno oba ofunye obulamu obutaggwaawo. So obulamu buno obutaggwaawo beera nga osooka kufanga ku kyombo kyo. Tuyina kufa ku kyombo kyaffe, tuyina kusooka kufa ku nsi yaffe, then obeere nga ofa ku balala. Vampire yo yakulowoozesa nti bintu bibeera bya wabweru, naye mu nsi eya myoyo gye tuli era kye tuli munda, kubanga twerabira bwerabiza ekyo kye tuli, osooka kumala kweyagala then n'oyagala abantu abalala, kubanga tosobola kugaba ekyo ky'otali. Kitegera, abantu abasinga mugenda kukifuna mu ngeri eya dimension eya wansi, naye bwe kityo bwe kiri mu nkola entuufu ey'obutonzi, kubanga tosobola kugamba nti nkuwadde 5,000 ng'ate gwe olina nnusu 2. Okitegera, sooka obeere n'omutwalo then ogabe 5 eri ayo ogwabeera agwetaaze. Ekitegeeza nti nno okusobola okubeera nga obeera muwanguzi era okubeera nga obeera bumu ku muzimba ogunaazimba ensi empya, sooka gwe kennyini weetereze. Oyagala Uganda empya, sooka weetereze nga ggwe. Kitegera, kubanga ekikutwala mu nsi empya, ekikutwala mu Uganda empya kitudde mu mubiri gwo. So tereeza obukulenge bwe, tereeza obwakatonda bwo, osobole okubeera nga mu kusinziira mu ggwe then ogende mu nsi empya. Mu nsi empya then osobole okubeera nga ogabana ebyo ate ebikutuddemu. Mulaba logic eyo? So ye dimension jjajjaffe Namuzinda gyagezaako okubeera era gyantumye osobola okubeera nga nkutegeeza gwe Katonda munnange. Weekolemu omulimu nga ggwe. Bo weebali just kuyambako, naye obuyinza obw'obwetwaze, omuntu okukugamba nti nno ofunye obwetwaze kitegeeza nti buli kimu yeggwe akirinako obuyinza, abasigadde balina kukuyambako buyambi, naye ggwe olina okubeera mu buvunaanyizibwa obwo n'osobola okubeera nga weetwala mu bwakatonda bwo obutuufu. Kitegera, so beera Katonda ky'oli. Kitegera, tokkiriza kintu kyonna kutiisatiisa, kubanga oli Katonda yeetengeredde, oli Katonda owannaggwano, oli Katonda atudde mu buyinza obuviira ddala mu buzadde y'omu mu butonzi bwonna, era oli bumu. Kitegera, tokkiriza muntu yenna kunafuya, tokkiriza bigambo bya nsi, tokkiriza kugendera ku kulimbibwalimbibwa kw'ensi. Ekintu kyonna ekitakkaanya na mutima gwo, ekitakkaanya na mubiri gwo, manya na kyombo kyo munda mu ggwe, kisuule muguluka dda munda, kubanga mwe muli amazima agakutuddemu. Weewaawo atenderezebwe, agulumizibwe oyo Kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Weewaawo nkuweereza omutima gwange, akuume.